Yawula akantu kano. Feminine and masculinity are different. Uganda is a feminine country. We cannot thrive in Talo, Tetusobola. But Sudan, South Sudan is masculine. Basobolo thriving and nazo. For we don't have that luxury. Since 2011. We don't have that luxury. Palestine and Israel, they are masculine countries. One of we don't have that luxury. Chovola batuchali ku USAID. Tuchali under UN. Tuchali under. Bambi we don't have that luxury. Chovola abakulembeze ba febo nabo betubadde nabo in existence. Tembuli no more ina feminine energy. Wotunulira Idi Amin, wotunulira Ugwatwina, wotunulira Obote. Ate tunulira n'abalina feminine energy. Bawangalako nnaku 2, bawangalako nnaku 6 ne babajjako. Okuwangaza a society eri full of feminine oba wetaga a masculine leader. Kuba a masculine leader amanya where everything is needed to be placed. Nyongera okubaniriza ku Extra Digest mugoba nsonga nze Carlton Scovia na kamyamwe bala batugoberera. Last week twayogera ku productivity ku mirimu naye emu ku feedback je nabadde nfune eyampadde okusomoozebwamuko nga tutunulira ebintu bya nga wedding eyabadde e Busoga, the royal wedding, nti ebintu bibiri byoba olina okwegendereza ennyo mu bulamu. Ekisooka y'eddiini y'omuntu, ekyokubiri ye culture y'omuntu. Ebintu ebyo bibiri ye identity yange. Yensonga lwaki nina erinnya ery'eddiini, nina n'erinnya eryokubiri lya kika. Sirina linnya lya byabufuzi. So osobola okuzannyira mu layini endala zonna. Layini ekwata ku ddiini y'omuntu, layini ekwata ku culture y'omuntu, ezo zesonyiwanga. Kale obako bugende eri abantu ababadde bayisa amaaso mu nsonga za culture y'abantu n'eddiini y'abantu, bw'oba tokikkiririzaamu waliwo akikkiririzaamu. Tetulina ku wadde tusoomuka gwe gumu ne bye tulaba si bye bimu, tetulowooza kye kimu. So ako nako njagadde nkayiseewo. Wow. Yeah, you're right, by the way. Kubanga even in psychology, abantu personality types zinyikiddwa nnyo mu identity. Naye kizimba identity ze beliefs zetulina. Actually nze wokizingira bwo bati ntira nnyo okulira abantu nga bagamba oba Katonda y'omu lwaki tulina eddiini za njawulo. Nze njagala nkisembezeko okusiigira abantu ekifaananyi nti mu Busiraamu, the Prophet Muhammad peace be upon him, ennaku ze ezisembayo baali baba mu lutalo, yamogejingayo shield ye n'agikwasa omukristaayo oba a Christian, I would say. Kati ate nga waliwo abasiraamu abaaliwo, Ali yaliwo, Umar yaliwo, Uthman yaliwo, teyabeesigisa shield, yagikwata n'agiwa omukristaayo, omuchristian. Yes. Abisaid they were majorly the Jews. Yes. So Jews, I believe they are the Christians. I don't know. Jews be ba Yudaya. Be ba Yudaya. Thank you. Najukwaso muki Yudaya. Ekifana kyali agezako okusingira nze Mariam alijjanga wayisewo emyaka n'emirala nti nsobola okubeera tolerant n'omuntu ow'eddiini endala ate nsobola okukola business n'omuntu omulala yasobola tutafaanaganya identity. Nti era asobola okukwata eyo shield agimogejingise Umar oba bamuwe naye yali obulamu bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali musomesa sallallahu alaihi wasallam, yali kitiisa ate yali musanyusa, yali mutiisa ate yali musanyusa. Kati abantu abata reflectinga ku bintu ebimu bamenyeka nnyo ensi eri vast ngazi naye ffenna tubeera n'abantu abo batandikira okumanya nti nkomawa, what are my boundaries. Kyangu nnyo okumanya what I'm supposed to do naye kyalibadde kirungi okumanya what I'm not supposed to do. Okurespectinga cultures ne beliefs z'abantu kozi batuwangaliramu. Buli omu amanyi kyalina okukola. Yes. Naye si buli omuntu amanyi kyatateekeddwa kukola.
kati awo bwetutomeregana awo wotandikira okulaba nti ebintu ebimu omuntu basobola omukalaringira mu ddiini nogamba naye ate ffe kati nga eddiini ey'obusiraamu eri above people kyobalaba omuntu asobola okukola ekintu nga musiraamu nebagamba naye nomusiraamu lwaki yeeyisa bw'ati kubanga nze abasiraamu kintu kimu kyenabatyako omusiraamu tatya kufa era ekintu kyonna ekikwatagana n'eddiini nti mu systems ezibuildinga Islam abasika bannabbi si bya bugagga si business be basomesa b'eddiini bamashayi kyobola baffe toyina nakukirowoozaako oyise sheyi wo mukamwa oba imaamu omuyiseemu amaaso toyina mutume wa nnabbi tokirowooza nako kakkana waba alina ekintu kyayogedde nga tekikusanyusizza genda wamumanyi munne akunnyonnyole waliwo religions eziri built on discipline. I see it in the Catholics and I also see it in Islam. They are very strongly built on systems. Once you break that, identity, you will lose it and you will lose it terribly bad. So osanga abantu nga bagamba fe obusiramu buli waggulu wanze Mariam. Yeah. Era me I'm under Islam. Obusiramu buli ya mukama wange Islam. Kyolaba fe Islam is that total tewaliko kakugezaako total submission to the will of Allah. To the will of Allah. Teri kuteesa. Kubanga tate ekikwatagana n'eddiini teri kuteesa. Kati kitwawukanako n'amadini. No, in this context itegeeza mmwe obusiraamu. Yes, okukizimbirako. Ekitwawukana ekireetera kiri kyogamba nti omusiraamu asobola okufiiririra eddiini ye. Ffe abasiraamu tuli baddu. Tuli baddu. Kati omanyi omuddu engeri aba amanyi ali wa mukama we. Abe submissive nnyo. Not to submit. Toteesa olina okusubmiti nga ye yakusalirawo n'akugamba okay kusonyiye. That's why in Islam Allah is the most forgiving, the most merciful, the most understanding. Era yomu yagamba manyi manyi mweche mutamanyi. So nze ng'omusiraamu sirina kweteeka nnyo waggulu ndowooze nti kati Carlton atali musiraamu nze nkusinga. No. Allah agamba nze manyi nze Mariam kye simanyi ekirina okunconnectinga ne Carlton, so I have to be humble. Kuba obusiraamu tebuzimbirwa ku bantu eyabuleeta nga wootera owulire n'eŋŋambo tosobola kugoba ky'otaaleeta, so eyakireeta mba nyina okubeera very respectful naddala ku bantu betutafaananya ddiini, very respectful. Era obusiraamu people just don't understand. Mariam, ekyo kituleeta ku topic ya leero eya cults. Yes. The cult personalities. Waliwo abantu betusinza n'okusinga eyatutonda. Oba nkyogere bwe ntyo? Kituufu. There are people abasinza abantu n'okusinga Katonda eyabatonda. Omuntu ali mu kiko ekyo gwe basinza abeera cult? Yes. Ebika by'aba cult personalities wano tutandikire wano mu Uganda. Bikaki? Mu history tuba tusoma history tuyamba okumanya ebintu gye byava. Yes. Ebireeta. Ekyampeeseza introduction y'eddiini oba nga twakozesa ebintu bibiri, culture and religion. Kati history etulaga nti cults zazimbibwa ku madiini mu bantu nti wemba nze nsoma ebyawandiikibwa nsoma Bible by the way ndisoma ate ne mu Qur'ani Bible mweri kyoba bagiyita Injiri era ffe tukkiriza mu Nabbi Isa musomesa ye kubanga Nabbi Isa we yajjira yali about wisdom. Everything he was wisdom. Yajjira mu generation eyalimu a lot of medicine and treatment and yajjira mu wisdom. Naye ng'akijja nga yali it was a build up ku bakama be abamusookawo bannabbi Ibrahim, Musa, Noah. Kakati bakawutsi bwe batyo bayingira bazimbibwa nnyo. Omuntu alina ebigendererwa ebikyamu akozesa omuntu kyeffena tukimanyi. Kati
Cults okusinziira mu byawandiikibwa oba osobola okufuna Quran teweetaaga kuba musiraamu okugisoma kuba mulimu ne translated version. Kati waliwo suula gye bayita the cave, suratul Kahf etegeeza the cave. Empuku. Kati empuku bali abavubuka abaali bakkiririza mu Katonda, naye waliwo eyali kabaka ow'amanya takkiririza mu kusinza Katonda gwe tusinza. Kati bo Katonda yabawa amagezi nti badduke basooke kye bayita retreat, nti obeera mu lutalo si tulwamu olina okulwanirawo, sooka retreatingeko oddeko emabega oddemu revising tactics zo. Awo beliefs, cultures and religion wezijjira, you get. Tibalina okusooka ne bavaako mu bantu bano abangi ne bagenda mu mpuku. Eyo empuku fenna abantu tugirina lwakuba tetumanyi gikozesa. And since my biggest audience are the men, abasajja balina okumanya nti olina okuzimbira obulamu bwo ku vision quest, olina okwezuula end of enlightening, and like end of suffering, then nozukusa enlightenment. Kati empuku webaddukako okutaasa obulamu ne bagenda mu mpuku, ebyabaawo obulamu ne bataasa obulamu. Naye press forward now nti owayitawoko emyaka babuuza omubaka the prophet now peace be upon him, bano abaali bagala omulumba woba weeyita nabbi tubuulireko ku bavubuka abaali mu mpuku. Naye mu bantu abaali bagezaako okuwakanya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwalimu abasajja Abayudaaya. Abaali bagezaako okumuwakanya mwali abasajja abaali tebamukkirizamu be tuyita ba pagans, abakafiiri, the disbelievers. Naye oludda wali yalinayo Abayudaaya. Abayudaaya abo bazimbira eddiini okugimanya nga bagijja ku nabbi Isa. Kati nabbi Isa yali yasomesa wisdom eyo. Kati omanya abataasa nabbi tebaali basiraamu, baali Bayudaaya. Ojjukira waliwo nagambidde nti yakwata n'amagajinga guli nagiwa Omuyudaaya, baali Bayudaaya. Meaning mu nsi muno mulimu abantu abamanyi Katonda be yawa wisdom, hikima ne knowledge. Kati mu baali balwanyisa nabbi mwalimu abakaafu mwe baava ba cult eyasooka eyazembawo kye bayita abashiya be tulina kati oba wali bawuliddeko. Muganda wange abashiya nabawulira bazimba amasomero, bazimba biki mawulirako abashiya olwo abashiya n'aba Ahmadiyya. N'aba Ahmadiyya. Kati abantu abo tebali ku nkola y'omubaka waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era ffe abasiraamu tukolera ku sunna be bayita abasunni. Abakolera ku sunna y'omubaka nti obulamu bwa peace be upon him the prophet was a teaching for us. So wojawukanako oba okuza kye bayita bidia. Naye bidia eno oba omuntu abagikola balina interests ze zayagala okukola ki okuyisaawo. Naye jjukira mu kuyisaawo waliwo kye bayita politics waggulu. Aba-politicians b'ebiseera ebyo bakozesanga abantu abayitanga abamanyi, the rabbis and monks, okuyisaawo ebyawo ne bava ku kusomesa ekituufu ne batandika okukolera ku desires z'emyoyo gyabwe n'okumonetizinga okusomesebwa k'eddiini. So cults zaaveeyo era ne zikola omukululo gwabwe era babeera ne ba followers. Ne batandika okukola abashiya ne ba Ahmadiyya ne bazimbira okwo ekintu kyabwe era ne kigenda nga kyeruka mpaka ne kati weebali. Kati ebiseera ebisinga ba cults abantu baba bakkiririzaamu no matter what. Toweebuuza alowooza atya, lwaki akireese, ogoberera bugoberezi. Jjukira mu kana akazannyo k'ensi tulina ba spectators fe abalaba omupiira ne ba players. Kati ne cult abeera player mwambaze ennamba yonna gy'oba okola ki gy'oba oyagala. Ya dominatinga n'ayawuza abantu n'ayisaawo ye by'ayagala okuyisaawo. Naye ebiseera ebisinga baba bazimbibwa ku ennaku zino kye tumanyi nga politics.
okuyisawo interests z'abaki z'abakama baabwe oba ebyabwe bye baagala so batandika okuclashingusa endowooza z'abantu ne batandika okuself-doubtinga mu luzungu kye bayita gaslighting oba in psychology kye bayita gaslighting nti leero waaba akugamba ekintu leero enkya akugamba kirala naye waaba akusika okusembeza okkiririze mu kigambo kye akwata ekikubonyaabonya gwe kyolaba ng'ekikubonyaabonya ye n'akizimbira okwo gyakulage nti yalina essuubi kyobola ababayita bakato abantu ababakkirizaamu ennyo kati bakasana babayita the gods nti alinga katonda taddibwamu kyayogera kyekiba era tolina mumusoomooza era w'omusoomooza omuggyako omukisa oba ekikolimo naye nga okay kati example eyasinga okugjayo what cult personalities is it was 2000s in the 2000s waliwo omusajja bali bamuyita Jim Jones Jim Jones yali yeyita mubuulizi wa katonda kati Jim Jones yakola ekkanisa n'agiteeka e California mu kafo ke bayita Guyana kati nga endiga ze zimwetoloola ne ziwuliriza ekigambo kye ne zimala ne ziddayo naye mu processi nga bano be babuulirira babasiigira ensi ey'enjawulo ku bantu b'ebweru kati nga gwe omuntu ow'ebweru w'owakanya ekintu ky'oba ogambye endiga y'omusumba ono ng'omusumba amugamba abo baana ba sitaani baagala kulemesa ggulu kati nga di process batandika okusalako abantu bo kuba batandika okubalabanga be ba enemies of progress kati in the process of course abantu yabateerawo dormitories ne babeerawo ne basula ne balya naye yatta abantu ng'abagamba batwala mu ggulu era yabattisa butwa ng'obunywa ng'olaba kyogenda mu ggulu ne mukyala we yali akimanyiko naye ng'amutya nga talina kyamukola omuntu yekka ya survivinga that masker yali mutabani we kubanga mukyala w'oyo omusumba yagamba omwana genda sigenda kutaasa mu ngeri yonna naye nina okufa sacrificing obulamu bwa neweeyo gwowone genda abantu abo ne bafa 200,000 people bafa in California under Jim Jones era okumanya more of the story you can check out that documentary so oyo cult actually ne mu Uganda wano if you remember Kibwetere kati okukijja ku global scale kuba bali abantu kibatusinga is research information and all that kati okukikomya wano eno omulama gwaffe weguli nti Kibwetere Kibwetere yakola ki story ya Kibwetere yayo ky'abantu mu church we have owobusobozi Bisaka yafa batuuzaako abagoberezi be was it 1 week several days nga babagamba nti agenda kuzuukira era balinda ne balinda actually up to now tukyalindiridde okuzuukira kwa owobusobozi Bisaka omulala pastor abadde Kenya yastavinga abagoberezi for 40 days yes. Kenya nefuna crisis ezo mass graves mass bodies zebasanga so olaba nti cults zino ziri nnyo personalities ez'abannaddiini actually si bannaddiini naye abantu abatambulira mu kifaananyi ky'enzikiriza batambulira like omuntu oyo abeera nga defining a millions of people nga millions of people balaba ye nga ye reference point yaabwe nti wemba njagala okuyingira eggulu oyo Kibwetere n'oyo wa Kenya noono yakafa w'obusobozi baziga ekifaananyi nti they are gods of the what of gods on earth bano ng'ogyeko mu masinzizo wa awalala gye tubalaba munange they're in every sector nga wenkugambye nti ebiseera ebisinga cult abeerayo n'ekimuwa boom by'ebigendererwa by'abantu abamu that 1% eyagala okukozesa oyo omuntu omu okuyisaawo ebyabwe because
enaku zino abantu ba looking for numbers stickwe they're looking for the numbers ani ayinachi numbers bakalti mbasanga wakati everywhere. No, give me sectors. Yes. Zensobola olabira konti. In entrepreneurship mwebali. Era akujjako akusangulako endowooza yo. Baina cultures ze babateekamu nga ogireciting every single day. Ng'olina ggula ndowooza ye. Nga tolina kuteesa olina ggula ndowooza ye. Kati w'obikkiriramu, jjukira w'oba ogibikkiriramu. Abantu abasinga baba bakkiriza dda kati gwe omupya wotakkiriza otandika okuguess doubting yourself nti ndabika nzali indiscipline let me conform nawe n'obulira omwo kati wogenda in business entrepreneurship and business babeera very 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 competitive baba bakolera ku speed eya waggulu kati naawe omugoberezi olina okuddukira ku misinde gyabwe wosigala emabega kikuliirayo olina okukolera ku ki ku misinde gyabwe naye wamanyira nti omuntu cult na workplace ng'ofunye ekizibu awo ogenda omumanya cult omutuufu agenda kuyisa atya agenda kugaslightinga agenda kuyamba okuvunika ekizibu kyolimu oba it's just all about them because cults it's just all about them they're not interested in you in actual sense ne perception gyakusiigira nti they are here to help you they're here to serve you they're here to heal you from your own demons kakati mu industry endala waliwo wanino just mu politics omuntu ajja nga badde akola ekintu kye yakiruka mpolampola ng'abantu bamwagala abantu bamwagala akozeewo resources ezimuzimbye nti wootunula emabega osobola olaba ekimufudde ekyo then ne bagenda ne bamuyingiza mu sector eya politics kati abantu bonna baba mwetoolodde baba basinze oyo omuntu baba tebakyamulaba nga muntu batandika omulaba nga oba nga katonda batandika omulaba nga katonda awo kyekireetedde okucommercializinga politics ate buli cult wagenda alekawo change alekawo change ebintu tebisigala byebimu kuba abeerako influence kyebayita mbu amasannyalaze kyebayita amasannyalaze era ekireeta cult kyekimutwala wekiba nga ekyaleeta cult bantu era abantu be bamutwala oba yabatwala kimu ku bibiri nti he will either lose their life oba people will lose their lives because of that cult kati awo politics tuvuddewo abo bo tubalaba awo netugenda mu ki music Donald Trump was a cult no he wasn't actually you just heard media Obama was a cult no he wasn't Obama not a cult let me tell you the person who was a cult is Hitler why ojeekyo kyennagambye nti bakureciting ekintu nekikubeera in your memory yalina recitation gye yawa abantu abali bamugoberera in Germany nga bagamba Germany will take over those recitations ze bali babasoma nga buli kumaca kati nga olaba wano eno fenafena bwe tuli wano nga tekikuva ku mimwa tekikola ki tekikuva ku mimwa obanga asome misa Germany will take over kati eyo belief negenda mu bwongo bwabwe nga bayinagana amaanyi nti they can take over so Hitler was a cult so mu bakulembeze bano aba US abali recent tewabadde mu cult not in like the presidents but maybe in different states but okulaga kati nti politics the best example was Hitler ate nekirala Hitler yayina savior syndrome era ne bakawuti baba kiina I want to save you tobiwulire eyo gye mugenda njagala bataasa sitaani uyaze akwata ka weakness ko wekatikamu aba akusika akwata weakness yemu bweti nagizimbirako gwe nakulowooza nti ekizibu kyo kinene nnyo bwe kiti naye alina solution so no buying mu message ye so that is what Hitler did then in politics wano nkugadde example nti omuntu ajja nakola ebibi abantu tebamusiima abantu ebyebigendererwa ebimu ne bamuzimba nga ki nti oyo tomuddamu wokola bwoti oba ebyo biba biwedde kati awo economy ebeegiko ewetandikawo ebintu bitandika okubeera buli kimu nga kifuuse politicized you know they start to commercialize on everything n'abantu ab'ebigendererwa ebibi mwe bayingirira abantu ab'emitima emibi abaagala
okusanyawo kyoba ozimbye. So another sector is music. Now waliwo omuvubuka oyo ekyamufuula cult n'ekivu kyamufuula ono mu Uganda. Yes, ekyamufuula cult y'omu ku bayimbi abaliwo. Yes, be boogerako ennyo. ekyamufuula cult yali sympathy. Nga omuyimbi oyo osobola omwogera erinnya. Omuyimbi oyo osobola omwogera erinnya Mariam. We mwogera bamuwadde unnecessary power. We are describing a cult. Okay, describe omuyimbi oyo abantu bajja mutegeera. Omuyimbi oyo we yali ajja sympathy ye yamuyingiza ate yakozesa social media okukola ki okumuyingiza industry. N'atukubamu agambye nti abantu ne batandika omulaba nti ono ye savior waffe. Why? Ojeka kino bagamba nti men are meant to be freed. Abasajja, they are not meant to be in a box. Era wotunira bakausi bonna basajja tekuli mukazi. Abakazi si ba cult. Anti betu abali prominent basajja. Why? Abasajja, they are the leaders. Yes. So they can lead you in the good or the bad way. Kati oyo omuvubuka we yayingira industry eno, act eyamuwa prominence was sympathy and TikTok. Era kyola ba cult ekimuleeta kyekimusuula ki social media yamuleeta ate social media yemu yekola ki yemukuba. Kati ye okuleeta kati the present cult gotulina ekimuleesa okuba nti ali bwati abantu balowooza nti just music we no. Nze natufuna obudde gwanalisisi ekugamba ki si music. It wasn't music. The story in the music, the message in the music ye yamuleetera okubeera cult. Yes, nti owulira akayimba n'ogamba sikyaddenja n'otunuliramu abantu baali bakuyisangamu amaaso mbadde mbuuza mmwe abatuloga mufunayo obudde ne mutukeberako abantu tebabaloga. Naye nga tebe tuseka nabo nkyamigulu n'otunuliramu akantu obwavu bungi naye pate ebijanjalo mbirabako amasavu. Kino kye bayita okuddugaza emmeeza. Yes. No kusiigira ekifaananyi nti mumbeera mwoli. Yes. Tokkiriza kunafuya. Yes. Nateekawo ekintu kye bayita unruly. Kati kiba kitegeeza abasajja abasinga baleeyo yembeera gye bayitamu. Obuyimba bwe tebukuba mu Kimumbaasa ne kololo yonna bukubayo. Jjukira guno omulembe ennyimba ze zimu zapiiringa ku audience eya buli kika okuva ku muto paka ku mukadde. He represents mental health y'abasajja. Jjukira yes. Endowooza y'abasajja. Yes. Abasinga obungi ba better men. Jjukira akozesa n'enkwacyo. Kati ey'enkwacyo ye agikozesa ng'omuntu naye oli omugoberezi ye alaba nti you know when men are battling with life they don't talk. Tuzimbye tulina ekintu kye twazimba ng'omusajja tolina kwogera, omusajja alina kuba wansi, tolina kuteesa. Kati walijjukira oba okufuula ky'otali evil masculinity erina okuvaayo bye bivaamu ng'omusajja yakubye omuntu. Bye bivaamu n'olaba abantu babasibye ba Vybz Kartel ba R. Kelly. People of prominence. Yes. Because wotamwanguyira n'agenda mu Vision Quest ojjukira empuku gye nayegeddeko agenda kukola ekintu either ate abantu oba ebiseera ebisinga kye bakola kumutwala mu komera. Yeyo nsonga lwaki R. Kelly ezimu ku nsonga lwaki R. Kelly ne Vybz Kartel bali mu komera. Evil masculinity. R. Kelly was a cult. Yes. Son of victory, storm is over. Nenga naye abantu tebakulemberweko, abantu tebafuneko bantu babazaamu maanyi kubanga tulina cult personalities. Waliwo babazaamu amaanyi Bugemba akikola mu January. Chola ayina kana. I thought he's a cult. No, he's not. He's not. He's not.
cult nga yazze n'oba nga yeggwe abadde owakabi kati tunulira cult oyo weyajja ani atakimanyi nti Lutalo ayimba jukira cult waba ayingirawo muwe ekkubo gabanga amata gookya muwe ekkubo muviire amasanyalaze gajja kyeba bagamba balina amasanyalaze actually omuyimbi ono gw'obadde onnyonnyola there is a time nga releasing a collabo every day with abayimbi b'obadde weerabira edda naye nga bano abayimbi abalala babaddewo nga batraininga abatali ba cult naye ng'oba oli awo basobola nabo okubawa chance naye nga it was totally complicated story. Oyo omuyimbi represents the true reasons of what men are going through. Ekimufuula cult kubanga otunulamu omuntu ateekamu budget mu okukola bye bayita batya concert biki ye naayingirawo nnaku bbiri njeri ng'akikoze. Jukira wano tulina a lot of scarcity, abantu baavu abantu basoma naye tebalina mirimu. Saasira omuzadde yagaana omwana we okubeera nganze nga talimanya kyendibeera. Kati abantu bawuliriza message ye bamulabanga savior era kyobalaba batandika omucomparinga n'omuntu omulala ne bagamba ono ajja tubeererawo ajja kwisaawo kubanga abasajja tebakyasobola ku exercisinga their actual masculinity balina okubeera feminine to survive in this industry kubanga wotaconforminga na society kyeyagala bakulabanga omubi naye ate ya representinga bali eyo component y'abantu bagamba nedda ffe tetujja kukola ki kukikiza kyobalabamu abava mu nkambi yono beegatta kwono kuba bagamba nedda jukira mena competitive tebalinga ffe bakyala kati oli abagamba nedda nange nkola ki kale wabanga wekyo kirina ffe omuntu waffe kajja atukiikirire era olabanga deals yazifuna zino zirun rotary runs mu mbaga yagendayo because akozesa high touch and high concepts to fit in this conception age. Chobalaba abantu bonna batunula beewuunya. Nze nyina client wange yali yeebisanyako n'oyo omuyimbi nengamba client wange totawaana. He's a cult. Nemuwa ABC nemugamba ono omuntu gw'oliko you don't tosobola kudealinga with a cult ng'akyali at his peak. At his prime. But cult yao bamala dakiika meka ku peak. Atoza barayo. Do we have a political cult in Uganda? Tulina bana byabufuzi nga ba cult. Kati n'omulala. Ono Koni terrorist. The rebel. The rebel. Koni is a cult. Koni tetumulabangako tulaba bifaananyi. Mulaba ki? Ebifaananyi twakobobbira bakobotuwa ebifaananyi bya 20 years ago kati tetumayina kati abaaliyo be basobola okunyumiza Koni yaani. Oh yeah. Koni omutu. It was terrible in northern Uganda. It was really extremely. Why? Because alina kyebayita evil masculinity. Yawula akantu kana. Feminine and masculinity are different. Uganda is a feminine country. We cannot thrive in Lutalo, tetusobola. But South Sudan is masculine. Basobola thriving nazo. For we don't have that luxury. Since 2011. We don't have that luxury. Kubera mu Lutalo. Palestine and Israel, they are masculine countries. One of we don't have that luxury. Chobola batukyali ku USAID. Tukyali under UN. Tukyali under. Bambi katubawe. We don't have that luxury. Chobola abakulembeze baffe bonna betubadde nabo in existence. Tembuli n'omu alina feminine energy. Wotunulira Idi Amin, wotunulira Ubatuina, wotunulira Obote. Ate tunulira n'abalina feminine energy. Bawangalako nnaku 2, bawangalako nnaku 6, ne babajjako. Okuwangaza a society full of feminine oba wetaga a masculine leader. Kuba a masculine leader amanya where everything is needed to be blessed. So Museveni is not a cult. He's not.
kati tudde mu kuleadinga society gye tubeeramu. Who is better to live with, a cult, an uncult? An uncult, definitely. An uncult. An uncult. Lwaki? Tata ffe mu Busiraamu tetulina kye bayita democracy. Sharia law. Chobola about dictatorships in countries. Is it thriving? Yeah. Oba monarchy. Abasiraamu zonna ziri dictatorship. Tambulira kuwalika amateeka gotalina kuyisa. Tebasobola kuteeka muntu waggulu wa tteeka. You get? Naye ate wano it is vice versa. Bawanika omuntu at the expense of other people, at the majority. So that can't happen. That is why omukulu president aliko such a redemption psychology. To do what? To make things better. Lwakuba abantu temukiraba. Ate ebintu ebirabikolooza byetaaga kunnyonnyolera. Ebintu bina kubanga birabibwa nti eno simu nti simu nga ngiraba. Ekintu eggwanga lyaffe wakuba byazimbibwa ku femininity, ebintu ebiri feminine bibamu propaganda, olugambo, enkwe, ebintu ebitakwatagana. As the minority one are progressing, tuli wano tuli muki mu ŋŋambo kubanga era tutambuzibwa ku ŋŋambo. Kyova olaba abantu abamu basinga ku bannaabwe mu lugambo. Otalabanga sina lugambo. It is just a way of playing the art of war. Nti ojja kulaba omuntu omukyala nga oba mwogere naye ng'oyo omukyala enkola ye ng'ogitunuya n'ogyetegereza yeyo enkola erina okubeerawo full figure. Nze mu analyze nze nnyo mwetegereza ayina kye bayita loyalty ate ayina kye bayita confidence. Naye when she gets frustrated she can use that at the best advantage. Era woba omwetegereza ebigambo bye bibaamu but olw'okuba bamuzimbira ku personality si brand, so will be clashing with that. The whole idea is to put the brand but not the personality. Naye kati personality ye ne brand ye ziclashinga. Ate ye ayina masculinity energy kyobola babeera consistency ya in ya out. Oba omagala oba tumagala ojja muwuliriza. Nina video gye nalabye. Yoga ati embwa yange bajwe ng'agamba abo abaana banoonya ekiwano mubateere embwa. Okikira kano keeka omukulembeze waffe is masculine ate alidinga feminine. Kati ate abantu abali feminine tosobola bateekamu byanyi. Balina otutwala nga bubebi. Kyobola yagamba any fool, any idiot can survive in Uganda. Amanya abantu be era amanyi n'okubakwasaganya. Kyobola atufuze for 40 years because he knows where to push the right buttons at any given time and day. Atufuze for 40 years. Cult otunnyonnyodde yani mu explanation yo tusobola okutegeera ba cults ab'enjawulo. Mu sports totubulidde obamu mulimu ba cults. Ba cult mu sport otubulidde bannaddiini n'otubulira mu byobufuzi n'otubulira mu art n'otubulira yes tukomye ku art n'abali mu byobufuzi. Mu byemizannyo tulinamu ba cult. Mwebali. Omuntu afuuka atya cult? Oli ayinza okubeera ng'ali eya ategedde explanation aga kati njagala kubeera cult. Oba cult osobola okubwetegekera oba n'obuzimba n'obufuna. Oba Katonda akireeta n'akikublessinga. I'm not supposed to disclose those things. I'm not supposed to disclose. Yeah. What are you not supposed to disclose? In my line of profession, I'm not supposed to disclose those things. How one becomes a cult? Yeah, because ninga aba feeding atakubeera that. Yeah, so I can't. So oba cult osobola okukeera kumanya noga kati njagala kubeera this. Ebiseera bisinga tosobola kukeera obeera already naye kati fe abantu fe abakuwa akagula luggi. Era the biggest cult agenda okujja muyita Masihi Dajjal. Masihi Dajjal mu Busiraamu mwe muyita Antichrist. Era mu Busiraamu actually fe tubayita fitina.
babeera fitina kati wanaani cult ajja gwolaba mu Uganda n'ogamba ono naagenda kufuuka cult scanning mwawo obalaba bajja kujja by the way it is the way now bajja kujja naye ffe mu bisiramu bwe tuyita fitina aba fitina eri umma. As we conclude, Mariam, now we know the cult bebani. Kabi chako okubeera ne cult. Muganda wange. At least we've seen ebibadde terrible, ebivudde mu Koni, the cult goyogedde. Ebibadde terrible, ebivudde mu Jim Jones. Ebibadde terrible, ebyava Kenya, ku pastor we Kenya, ebyava mu Kiwetere. Hitler. Ebyava mu Hitler. Ba Ahmadi abashiya mu Busiramu. So, na mu machachi mwebali. Tubalaba. Kati nzali ku receiving end we chinkosesa. You're going to lose your personality. You're not going to be yourself. Mpaka wona koma atoja kujewa Mariam or it in that whole process of now defining yourself, unlearning and relearning all again. Osobola okuddawo ku muntu omutuufu. Because they did bakujjako omuntu omutuufu ne they groom you, baba the groomers. You listen, hear that thing like baba producers or baba music managers, they groomed her to be that. Omuntu azalibwa cult oba afuuka environment, you know, some things to do with genetics. So actually chibala very important muno mulembe gwe tulimu nga tonafuna mwagalawo genda babakebere emitwe. Ba cult tubakomyawo tetunyiza abantu. Tetunyiza abantu naye nga ate to discussing personalities besides a cult personality bikache ebirala eby'abantu. We shall look at that another day because the dark empaths, psychopaths, narcissists, sociopaths, psychopaths, narcissists. You were narcissist. Era ba narcissists bebasonga oku bringing results. They can do anything to get what they want. Ba narcissists. Chokanga tubavuma. You a narcissist. Ati for them. Bali bakuvumyako ekigambo narcissist. Tebachimba but I've been around narcissists. Jikira mbera mu male market so bembera. Who is a narcissist? That's a topic for it's a topic for another time, another day. Katuba reason why they should watch that episode. To look out for that. Who is a narcissist? But we're not okay. Anyway, you know, when someone is a cult, definitely there are chances that that person is a narcissist because they lack empathy. They lack that instance of human, like taba muna kabu tutoka kitu yo msada yitanga ya solo. Wayogera alimba baba munafikun baba banafusi waba nendagana ajivaako waba inashayagala okuyisaawo abantu abano ba losing their businesses yenge yisewe narrative agenda ye eyino yitawo kati gwetebereza omukulembeze wene eggwanga banasisi babeera nabo ate nga alina okubeerawo eggwanga ligende maaso. But those are stories people never talk about. Truth yayingire olutalo because that was his vision quest. Yayina vision ye akalute bakabba ye naye n'agenda mu nsiko. Like that age because just follow omusajja age eyo nti a thin line between losing your life and the uncertainty of surviving it all. Other cultures baganda baffe abagisu basala embalo balina ensonga lwaki basala embalo because ekifuula omusajja alpha okulivinga the hero's journey is defined by departure from the people, initiation, the whole process of genze mu lutalo in forest obaddeyo you don't know if you're going to survive or not katonda kusasidde then the arrive tumembera mu movies the apocalypto Hercules mufunze narcissist ye muntu nga yerozaako yekka entirely yes nga it is me and nobody else. Wow, thank you very much Mariam. No offense kuba cult, no offense. Omayo oyina line z'okubyawo n'engamba Mariam wange leero Mariam. No offense guys. Tubadde tutegeera ba personalities ab'enjawulo. So next episode tugenda kwa tuhandolinga ba narcissist abo
nasiwa mukange olwo lwe luganda olutuufu nasiwa mukange. Yeah, so to know more, people can follow me. Yes, following Mariam on X. My number is there. You contact me. I appreciate those that have come to me, the feedback. Yeah, people who are wanting to do better business development. Yeah, transformation, to switch from beta males to alpha males. So I thank our people for watching. And all right, thank you Mariam. Nze Carlton Scovia nakamya eno extra digest mugoba nsonga.